Ndaira sirimba lero bino byenjogera byankumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukwano gwange omulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga bannange n'embaga bagiyita multi-billion wedding walaba kalika whatsapp akatambula nga bagaga bawaayo nze nkwadde miliyoni 10 nze nkwadde miliyoni 5 nze nkwadde miliyoni 10 nze ne family yange tukuwadde ente zonna y'embaga gye tuli mu kutuusako olunaku olwaleero era nga tugamba tugenda kubeera nga tutandika ne ku ekereziya katolika wali eri erubaga era nga archbishop yagenda okuba nga agatta abagole bano bannange bayise mu Kampala nga balina convoy omukyala gawuni yokka gy'ayambadde kukumya amaaso omwami emperekeze decoration cake byonna ogenda kuba nga obiraba era nga n'owekitiibwa Katikkiro oba Kamala byonna wa Buganda waali nnyo omukulu oba owekitiibwa Charles Peter Mayiga tugenda kuba nga tulaba embaga ya Mulunda nume owekitiibwa Mulunda nume era ng'omukyala obw'omukisa omukyala omugumiikiriza omukyala omulungi omuwanvu anyumye ennyo gwe bagenda okuba nga bakuba eno embaga gye bayita multi-billion wedding ye Mile Nakibala era erinnya nga bw'oliwulira ddala yabala wate n'omusajja najja namugamba leka nkuwe embaga si mbagabaga wabula embaga ey'ekirooto kyo babiri bantu tugenda kubeera nga tubagoberera okuva mu ekereziya katolika erubaga ab'ebitiibwa bangi gye bali betumanyi betutera okulaba era ku mikolo egy'abakwagalana oluvannyuma ate tugende nabo ku reception beekubyeko ebifaananyi omanye enaku zino abagole beekubisanya ebifaananyi ku reception oluvannyuma ate bajje emunyono nga tubagoberera ate tuddeyo wali eri ekigo tulabe kye bayita reception mawuuno amanyabo bw'osubwa gwamanyi fe tugenda kulabako embaga nkwagala nnyo nze Sharita mazima wange Rwanda Sisters ne Organizing Committee bebaza era basaba nga bayita Bikira Maria Sister Medeo programu yaabwe ya 18 mwezi guno itambule bulungi sebo kitaffe Ssaabasumba kulwa eggwanga lya Katonda erikunywanye wano akusabe n'obuwombeefu otukulembere mu kitambiro ky'ebisi naye tondekano namwenzabwe kantu Nona mwenzabwe kantu atwatulikisa atusomera ebibi byaffe atuuse mulamu obutamu bwawo amiina Yes.
Esoma mu kitabo kya Tobbi omutwe ogw'omunaana olunyiriri olwokutaano okutuuka ku lw'ekkumi. Essomo erisooka. Embaga ey'obugole ng'ewedde, Tobiya yagamba Saara nti, "Mwannyinaze, yimuka, gwe nange tuteekwa okwegayirira. Tusabe Mukama waffe, tufune enneema ye era ye atukuume." Saara n'ayimirira, bombi ne bessa mu kwegayirira nga basaba Mukama waffe, bombi ne bessa mu kwegayirira nga basaba okukuumibwa. Yasooka bw'ati, "Ayi Katonda w'abajjajjaffe, oli wa kitiibwa, n'erinnya lyo lya kitiibwa, ligulumizibwe emirembe gyonna. Eggulu likugulumize n'ebintu byonna bye wakola emirembe gyonna. Gwe watonda Adamu ne Eva, mukyala we, abeere muyambi we n'omukuumi we. Mu abo bombi ne muzaalikukamu olulyo lw'abantu. Gwe wagamba nti, si kirungi omuntu okuba yekka, tumukolere omuyambi amufaanana. Awo nno kati nze okutwala mwannyinaze oyo, sigendera kugobereramu maddu. Kino nkikoze n'omutima omulongoofu. Mukwatirwe nno ekisa, omusaasire, era nange onsaasire. Fembi otuwangaaze, tutuuke ku bukadde obwegombebwa." Bombi ne bagamba nti, "Amiina, amiina." Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Byetusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'Ekolose, omutwe gwa 3 okuva ku lunyiriri olw'12 okutuuka ku lw'17. Abooluganda, mwe Katonda be yalonda abatuukirivu ate abagaazi, ekyambalo kyammwe omutima omugonvu, kusaasira, obwetowaze, ekisa, okugumiikiriza. Mulekeragane era musonyiwagane nga wabaddewo alina ekigambo ku munne. Ng'Omukama bwe yabasonyiwa, nammwe bwe muba mukola. Ekyambalo ekisembayo kungulu kibe kwagalana, kyekifundikwa ky'obutuukirivu, ng'ekyo bwe kiri. Eddembe lya Kristu libe mu mitima gyammwe, anti ekyo kyekyabakuŋŋaanyisiza awamu ng'ebitundu by'omubiri ogumu. Mwebazenga bulijjo. Ekigambo kya Kristu mu bugagga bwakyo bwonna kibukale mu mmwe. Omukama abeere nammwe.
obudde buli Yesu agamba abayigirizwa be kimwe munnyo gw'ensi. Kale olw'omunnyo gusaaluuka guddamu kutyeza tikuba kukyalina mugaso wabula okumaasibwa ebweru abantu ne bagulinnyirira. Mu kitangaala ky'ensi ekibuga ekikubiddwa ku lusozi tekiyinza kuyisibwa. Era tebakoleeza tawaaza kusaanikira nsaanikire mu kibbo wabula ewanikirwa ku kikondo n'emulisa bonna abali mu kyo. Ekitangaala kyammwe bwe kityo kyakire bwe kityo abantu balabe ebikolwa byammwe birungi balyoke bagulumize kitammwe ali mu ggulu. Ebigambo ebifanjiri ebyo bikomye wano. Kwaniriza nnyo kafitu eno. Weebale kubeera wano ebyokwebaza Katonda emyaka 10 okutte eddamula ya Uganda. Okwebaza Katonda okuyamba okukola obulungi n'akuwa obulamu obulungi n'akuwa n'amaanyi ali n'amagezi. Weebaza Ssaabasajja Kabaka yakulonda ate n'omuweereza nakukkiriza okumuweereza ebbanga lino lyonna. Abo maama Kalamayiga kubale tukuumira Katikkiro n'okumukkiriza okukola ebbanga lino. Buli kyakola n'okukirungi eri abakyala era mumanyi n'emmere bajja okukola atandika obufumu bwe ngeri y'okugeragana n'obufumu obutukuvu omwami n'omukyala. Mukama olwekirabo ekyobufumu obutukuvu kyeyatuwa bano Pawulo n'emmere basazeewo mu lwatu bajje bakyebalize Katonda tebatandika obulamu bwabwe ate obulala bupya. Mbakulisa nnyo. Twebaza Katonda okutuwa obulamu obuwangaala. Kakasa Pawulo kino bakiŋŋamba dda walwalwa obuzibu buli n'obubona n'ogamba Katonda bubeera mwawufu mu bulamu obwa bulijjo ne mu bulamu obwenzikiriza mu ddiini. Kano akakolero k'okoze otulaze tuli malirivu taddewo essuula empya ne munno okutambuza obulamu bwa Kristo mu ngeri entuufu ennungamu Katonda gy'ayagala era gy'ayagala nabo bweyagaliremu. Webale kutuyita tuli baani bwe tuti ate neebaza n'abo bonna abazinanira kuno ku makya maliiri kubanga olunaku lwonna lwonna lwakusanyuka eri n'ebyamaanyi bingi nnyo mu maaso bapapira kyokugenda naye bana bakedde ne bajja mu Ekereziya batwale nga banjawulo nnyo mu bufumu obutukuvu. Olabira ddala abazze olaba nga mutandika omulimu omutukuvu Katonda gwabakwasizza. Irabo siberi Katonda esatabanukira mutimuyo irabo Adamu ne yasanyuka nnyo Katonda amuwadde Eva ng'alaba teri kirungi Katonda kyeyali amuwadde okusinga omuyambi era namusanyukira ne batandika obulamu enna nga twafa. Ekirabo ekiva eri Katonda
sikya bulijjo. Katonda yennyini akwasiza emikono gye gyonna n'akibawa. Kirabo ekikwasa ekereziya, ensonga lwaki muze wano mu ekereziya omukiriza omukulu abeerewo nga mufuna ekirabo kino. Nja kubasaba ng'ekereziya ekirabo kino mutukuume bulungi eky'obufumu obutukuvu. Bwe bagambye nti munnyo gw'ensi ekitangala ky'ensi. Ensi gye batunuulidde wano kaakati era baakedde banyinywa. Embaga yammwe teri atagimanyiiko, ne papa yagibuliddeko nti egenda kubaawo olwaleero ku makya ku ssaawa 2:30. Abalungi bangi ababaagaliza bagimanyiiko, n'abatabaagaliza bangi bali eyo nabo baga nti katubalabe. Zino kamera ezimu mwe mwabapangisiza ne mubawa ssente ze mwasooza ennyingi, naye abamu beerese bweresi kukwata mawulire balabe Mulunda nume wagattibwa n'emmere boogere munywere kyemusazeewo mufunga obutukuvu mubeere ekitangala ky'ensi mubeere omunnyo gw'ensi. Muli baganzi mu ggwanga lino, muli baganzi Bwakabaka bwa Buganda, muli baganzi mu ekereziya. Okufumbiriganwa ng'ekereziya wa Katonda bw'alagira. Samanywe mukotomi wange ko Sembakya Mulunda nume nkukwasa wanyinaze kwetagala nnyo nnine nakibala mubeere mufumba obutukuvu era Mukama abawe emikisa gyonna gy'erekerezia Katolika bwegamba. Katonda yeebale. Okyalaba okwanjula n'embaga.